Banka y'ensi yonna emaliriza enteekateeka y'okuwa gavumenti ya kuno ensimbi ezikunukiriza mu ttuliyoni 3 nga zino za kukola enguudo mu bitundu okuli Kampala, Wakiso, Mukono, Mpigi, Entebbe, Makindye Ssaabagabo, Kira ne Nansana nga mu bitundu bino enguudo ezisinga zibadde zaawomoggoka ebitagambika. Enguudo ezigenda okukolebwa awamu ziweza obuwanvu bwa kilomita 3.3 nga mu nteekateeka eno Nansana wakukolebwayo enguudo za kilomita 12 n'obutundutundu 8, Kampala kilomita 12, Makindye Ssaabagabo kilomita 10 n'akatundutundu kamu n'awalala, wabula nga zino za kukolebwa mu myaka ebiri egisooka era ng'enteekateeka eno yakugendera ddala okutuusa mu mwaka gwa 2028 okusinziira ku minisita omubeezi owa Kampala Kabuye Kyofa Togabye. Enteekateeka eno yakutongozebwa nga 10 omwezi guno mu munisipaali y'Ekira ng'egenda kutongozebwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, wabula alabudde buli agenda okuweebwa kontrakiti ku nguudo zino akozese obwangu bannayuganda bawone ebinnya mu nguudo. Akola amangu gwe bawa, akola obulungi gwe bongera. Kati bwe tuba twagamba nti Kampala tujja kukolamu kilomita 40 nga Kampala yokka, naye ate Kira neyanguwa mu nekola bulungi, bajja ziwa bali ate gwe bazikugyeko. Kilomita ezatuweereddwa 12 n'obutundutundu obugwamu ekyamazima tezisobola kumala Nansana municipality, era tugisaba gavumenti nti eyongereko kubanga tulina kilomita ezisukka mu 546. Bw'otunuulira nti ezo zokka za municipality nga tonnaba kugenda ku wansi za division, so tulowooza nti ku 546 otulako 12 obanga atalina kyokozeewo. Gavumenti yakutandika n'enguudo ezifuluma ekibuga Kampala ng'ekigendererwa ekikulu kwe kutaasa bannakibuga kalipagano k'ebidduka akabeerawo buli kiseera kisobozese buli muntu okutuuka gy'abeera ambudde. Bannayuganda bantu balungi bw'oba obannyonnyodde. Kati bannayuganda ne bagamba nze bwe mbaga mita emu n'ekitundu egwa mu kikomera kyange onookizaawo nti ye kyovulaba tulina ssente ze tuyita restoration costs, nti ekikomera bwe kiba kyetaagisa nja kizzaawo nga bwe mulaba twakola eky'Emakerere University, guno si gwe gusoose. Minisita Kyofa Togabye era azzeemu okulabula abantu abeesenza mu ntobazi naddala mu bitundu ebigenda okuyitamu enguudo nti beerinde ekinava mu kujemera gavumenti byegamba. So bannayuganda bwe muba mugenze mu ntobazi, muli ku Butwa, muli mu kulumbalumbe, mugenda kufa either va mu ntobazi obakkiriza ofe. Tujja kuziika no problem, tujja kujja tukaabe naye ng'ogenze omufuta abeera muki. So bw'oba oyagala okubeera n'ekyamagero ky'onookulamuzi va mu ntobazi. Abakulembeze ebitundu enguudo zino gye zigenda okuyita bagugumbudde gavumenti olw'obutateekawo nsimbi za kuliyirira abantu ekiyinza okutambuza akasooba enteekateeka eno. Abantu bannamakindye bawaayo ettaka nga tebaweereddwa wadde 10. Oluguudo lwa Salaamu olwo lwonna abantu bawaayo ettaka. Tugenda wano ku Namasole abantu bawaayo ettaka ne tugendayo nga tubasaba, naye okubanga bamaze okuwaayo ettaka abantu baagala project, beetaaga return, baagala balabe oluguudo n'emyaka ena up to now oluguudo tetukola ki terukolebwa. Yadde twagala okuyisaawo enguudo naye tutunuulire bizinesi z'abantu bano nazo tuzikoze tutya okulaba nga tubaliyirira okulaba nti politi zaabwe ze baagula n'essente ate gavumenti etwala za bwereere. Singa enteekateeka eno tetambula bulungi, abakulembeze bano bategeezezza nti bakuwandikira banka y'ensi yonna nga beemulugunya ku ebyo ebyalambikibwa kyokka nga tebikoleddwa. Zubairi Luwalira ne Ronald Kitanda, BBS Terefayina, Gambuuze. Bwe twengerayo ne Gambuuze tugenze mu kanyumero kaffe ak'obulimi.